Ebbibiro ly'amasannyalaze lino lyakolebwa nga lyakufulumya obungi bw'amasannyalaze agawerera ddala megawatts 16 wabula nga mu kiseera kino likyafulumya megawatts 14 zokka. Omulimu gw'okuzimba ebbibiro lino gwatandika mu mwaka gwa 2018 era okusinziira ku ndagaano eyassibwako omukono ebbibiro lino liwemmeesa obukadde bwa $100 era nga Uganda ne Tanzania zaakugabana amasannyalaze gano. Mubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nga Uganda bw'erina amasannyalaze agagimala nga Tanzania yaddembe okukozesa amasannyalaze gano gonna kasita enaasasula Uganda. About who takes more power, I am not part of that argument. If Tanzania needs the power more, they take it. They pay for it. They will not take it free. What's the problem? So, if they wanted 2 megawatts originally, now they want 4, they should get the 4. I authorize it now, here, now. If they want 6, take. If they want all 16, take, but they pay. What is the problem? Museveni agumizza bannayuganda nga gavumenti bw'egenda okukola ekisoboka okulaba ng'ekendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze olwo nno kiyambeko mu kusitula ebyenfuna by'eggwanga. There is no way we can have expensive electricity and then you want us to get out of poverty. No. So you study this, see how we can, because with the Chinese loans which we use, we are able to produce power at 4.8, 4.7. Now our old dams, where we have already paid the debts, we are able to have power at 1.2 cents. Pulezidenti w'e Tanzania Samia Suluhu yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'enkolagana ennungi gy'alina n'eggwanga erya Tanzania gy'agamba nti yakuyambako okutumbula enkulaakulana y'eggwanga. I'm always happy to note that our historic and fraternal relations continue to improve day by day. And of course there is a wider room to further make the improvement of our relationship and cooperation, particularly in areas of trade and investment, as well as cultural and social engagement. Suluhu agamba ky'ekiseera abakulembeze b'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika okukolera awamu bakulaakulanye amawanga gaabwe mu ngeri ez'enjawulo. Our responsibility of heads of states and government is to direct the investment to such these areas like here where we are, whereby the investment shall catalyze the macroeconomic development of the area, of which are going to foster macroeconomic outcomes. We have to develop such these areas. Obungi bw'amasannyalaze agafulumya ebbibiro lya Kitagati Murongo gasuubirwa okuyambako mu kumalawo ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga n'okusingira ddala mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Katikkiro wa Buganda.